Abatuuze b'e Hoima batambulira mu kutya oluvannyuma lw'okufuna ekiwandiiko ekibagoba ku ttaka kwe bawangaalidde mu kadde kano ak'omuggalo. Okusinziira ku mbaka akiikirira ekitundu kino Nyakato Asinansi, abantu baakiikirira bamudduukiridde nga balaga okutya olw'ekiwandiiko ekibagoba ku ttaka kye baafunye. Wabula kinajjukirwa nti Ssaabalamuzi w'eggwanga lino Owiny Alfonso Dolo yavaayo n'ayimiriza enteekateeka zonna ezisengula abantu ku ttaka okumala ebbanga lya nnaku 42 omuggalo gwe zigenda okumala. Gamba nti genda oveewugwa talina jjanajja bapulanningidde obatwala kiba kibi nnyo. Nze njagala abasuubiza nti tugenda yimirira wamu mu mbeera eno ate era agenda abagobaganya ate ne gavumenti yeddemuko byeyogera pulezidenti yennyini byayogera naye abeere ng'asobola abituukiriza nga omukulembeze w'eggwanga. Wabula Asinansi asigadde awera nga bw'atagenda kulekerera abantu be mu mbeera eno gye balimu. Mu budde buno first of all ngenda yimirira nabo ng'Abannayuganda. Lekuba kati tuli mu budde bwa muggalo teri akola ate bo be badde bajja kyokulya naye ate pulezidenti yennyini baluwa eva mu State House nga egobaganya abantu abo mu mataka. Ate abantu abo babaddeko nnyo ku mataka awo bamazeyo ebbanga lya myaka 2-3 kati bw'odda mu mateeka g'ebyamataka ettaka liba lyabo. Sabbiiti eyise akolanga Kamisona avunaanyizibwa ku by'ettaka mu kitongole kya poliisi Charles Katungi yategeeza ng'ebiragiro byonna ebikwata ku kusengula abantu ku ttaka bwe biyimiriziddwa okumala ennaku 42. All those court orders that have not been executed are pending. And our office being one of those people who clear court orders, there is no court order that we are clearing to go for execution. So one measure is we are calling all our unit commanders not to allow any eviction of any nature take place during this COVID lockdown. People have to wait until when the lockdown, what is the opposite of lockdown? Easing or lock up, I don't know. Until the lockdown is eased, all these court orders are suspended. Ono era yalabula n'abasirikale abateefiirayo ku kutaasa bantu bano ku abo ababeera bazze okubagoba ku ttaka kwe bali. Ku basirikale baffe bonna kutandikira wano mpaka wansi obutaba banafu mu biseera bino. Ebino ebiseera bye byetaagisa ffe okulaba nti ate tukola nnyo even extra time. So kwaba abasirikale abanaaba abanafu nga baba ripootinzeeko emisango gino ne batagikolako tujja kubabonereza etteeka nga bwe ligamba kubanga abantu tumanyi bali mu mugalo tebalina ntambula. So abo abasobola kukuba amasimu twagala bw'anaaba akubye esimu ffe poliisi tugendeyo. Bino nno bigenza okubaawo nga ne mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo waliyo abantu bangi abeeraliikiridde era nga bakubidde omulanga abo bonna abavunaanyizibwa okubataasa ku bantu abeeyita abagagga abaagala okubasengula ku bifo kwe bawangaalidde okumala ebbanga nga bayita mu kubatiisatiisa omuli okumenya amayumba gaabwe ssaako n'okusaanyaawo ebirime byabwe. Eggulire lino likusakiddwa Issa Kigongo ku lwa 44 eggulo.